naye enkola eno nze ku lwange teyandibadde mbi olw'ensonga tebagamba abakadde nti babawe ssente ku byalo abavubuka bazibabbako tebabaga nti bazibateekere ku masimu omukadde tamanyi kujja ssente ku ssimu era alina kutuma baana abazzukulu abasinga bono Nenda kalya kuuta kusupu kasabuni nnyo nenda kulya mpuuta ate zino ziriibwa mpuuta ate tuzitereka. Twagala okwebaza gavumenti olw'enteekateeka eno eya SAGE ey'okugabira abakadde baffe ssente. Enteekateeka nnungi ey'okubajjukira nti oboolyawo ebbanga lye bawadde omusolo bwe batuuse ku myaka gino gavumenti ebajjukira nti kebawengayo omutemwa guno basobole okwebeezaawo. Omukadde bulijjo obadde ofuna ssente ogenda kufuna emitwalo 10 naye gyandibadde 15 bwe yabadde afuna. Enteekateeka eno waliwo emyezi omwezi ogwokutaano n'omwezi ogw'omukaaga kkooti ey'okuna tagenda kusobola kukola naye nga kujja kuba nga kuweebwa mu maaso. Akasente akabaweebwa bakatono nnyo simanyi gavumenti alina nnyo enkola z'ekigoomaza nti tubawa akasente naye emitwalo 2.5 omwezi okuggwako tutofu akasente katono nnyo. naye nze ndaba nga akasente akababula wakiriza ndibadde gano waakiri buli mwezi senga babawe abantu abo bakoleredde nnyo eggwanga. The challenges in this program is that most old people cannot move easily from their homes to the pay points. So that is the major challenge. Then another challenge we have maybe is that most of them die. If we pay now, in the next quarter, we find that 40 of them have died.